Lumbuye bamukutna ebintu ebituufu. Bituufu era tumuleeta Interpol yatuyambyeko ng'ekwataganyako ne poliisi ya Ttaka ne bamuvuba on behalf of Uganda Police. Mwebale nnyo omulimu gwe mukoze gwa maanyi. Kiki kye mubadde mumisinga ku Lumbuye? Bwe banaamukwata firimu. Ate firimu ki? Firimu egenda kuba nnene. Ewa kusajja abantu. So ffe Lumbuye abadde atuwa bwino. Oyo mwana Lumbuye omumanyi mu bwino. Kyalaba wadde ekituufu n'ekimu Kabaka simanyanga mufu Kabaka bamuwadde. Yatugamba Kabaka mubamuwadde obuto. Okay, bale batugamba alaje. Neera yajja mu lwadde. Twagenda omukubake. Ajja kuyambako poliisi mu kunoonyereza. Penge bwe weetegekako gye omugezi simanyanga baani mwenna bali eyo. Musajja wange Penge. Nze Ashimanga namanya sijja kusobola kumalako n'abasajja bano ne ŋŋamba. Kambe gatteko. Kanywa kacyayi. Lumbuye kemikaali. Yesebo. Twamuvubye. Mwamuvubye. One man down ko gyo mugezi gwaddako penge nga bwe weetegeka mwe basimanyanga ba Hamza Swale. Mwenna mwemanje muli eyo gye mukolere fujjo. Tugenda bavuba omukwu tubakomyewo wane Kampala kiboke ekaabe. Omusajja ali luddawa. Abadde Ttake tweyambisiza Interpol ne poliisi ya Ttake ne bamukwata ku lwa Uganda Police era kati sawa yonna akomawo ekyaddondo. Kigambibwa nti abadde abamazeeko n'emirimu ba buloga abamu. Nzati mnange sikyali buloga naye nga babuloga badde kyabakozeeyo ng'omusajja ayogera kemikaali ng'awambye leero olwo kiggwa. Kiki ky'omumiisingako? Mumiisingako propaganda we omusajja badde ngajja manyi talina matu kati abadde ngajja bwati n'asooka n'alimba abadongo ne babeera okosabula Lumbuye tica Lumbuye muddemu mu bimuyite tugenda kumukuba kibooko buli ku makya ayambeko poliisi mu kunoonyereza atubuulire byabadde azunzazunza olugambo bibadde bituufu bibadde bikyamu penge nga bwe weetegekako gye omugezi gwaddako mbagambye mwenna tugenda bavuba omu ku omu kabasooke bannonde wano munda. That is an idiot. Lumbuye is an idiot. N'abamuwuliriza bagwagwa ebyo ebyangoba mu National Unity nange emirundi bansenga nga Museveni yafudde kati enkya bwavaayo mugambe nti abantu. So you see, idiocy can never win intellectualism. Lino eggwanga terigenda fugibwa bagwagwa. Nagamba abasajja ba National Unity abo muve mu blackmail, manipulation. Tebina gye bigenda kutwala kibiina. Accept baatukuba akalulu. What are we going to do in 2026? But manipulation simanya afande Moses mutabani wa Museveni simanya Kabaka bamuwa obutwa kati yavuddeyo. So man, for us, we are not idiots. Leave Lumbuye and these idiots. The day they will wake up after 30 years, they will realize that the country has moved. Twagamba bakala mojja mujjukira bambale engoye. Bagenza okujjukira okuzambala. Ng'ebitundu ebirala byatambula.